Sarah Henza ndio neno ne Professor. Oh, what? Young Brazilian contractor. Frank Ntambi of Uganda. Omanyi buli wembazi jawane eno. Amanya go soka nenga rehearsing. Ate kati geyongeddeko. Naye gasooka ne geyongeddeko. Waliwo eriyongeddeko. Nga n'amakadde sinagakwata. Waliwo ekitiibwa kyangonnomolwako ku Lwokutaano. Ani yakiko? Media Personality of the Year Hip Hop Awards. So nakyo bulina okitako award winner. Yeba nayoga. Amina. Naye njagala ku pen n'olupapula. Oberengo olina ku pen n'olupapula. Nja bifuna. Mpandika wano mu notices zange. Yes. Nekyandibadde kirungi nnyo ne nfuna pen n'olupapula. Amanya go nenga wandika kati bwe tusomayo noba ng'okola gampandikire wano. Nga kuwandikire. Ono omukulu gwe mulaba alina amanya nga mutwala ate wolekayo erimu anyiiga kati lwakuba saze na peni mbeera ne peni musawo yange naye teriko Frank ne yazizaako okunywa. Amina. Amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza. The youngest. And kati zisimanyi ko iPhone. Tolaba kasimu kanke nina. Era omuzira kisana abeereyo nanteekamu iPhone 14 Professor ajaba kikoze. Yanga Balkeza. Frank Ntambi Wayne Balkeza. Balkeza, Wayne ngola Wayne Rooney about Little Wayne. Yes. Balkeza linya live Mexico. Subhanallah. We bali ngono molako na wensomese Central America. Kitegezo omuntu eyayawulirwako. Nani sobisa mu Central America. Is Balkeza. Yes. Ninachengendo okugamba soko mbulira amanya atedala. Yes, Wayne Frank Ntambi Balkeza, the youngest East African professor. The Juggernaut. African professor. Yes. The Juggernaut. Juggernaut bachiwandika bati. Juggernaut. The Juggernaut. The connoisseur. CONNOURS. Cha Faransa. Kitegeza omuntu atawonyekamu. The renegade. O renegade oyo nno nti wo musangira wona onakuwerawo. The man, the myth, and soon becoming to be a legend. Renegade, RENEGADE. Abajukulu olimba la Eminem ne Jay-Z mu Biligumu. Renegade. Yes, the man, the myth, and soon becoming to be a legend. Sinafuka legend temukikola. Kati awo neotekako award winner. Awo bitiwa bango bo bimazayo for now. Ne buli mwezi we amend mbako kyentukako. Tojukira gundi amini. Yeitanga amanya Sarongo OCVC Conqueror of the British Empire Idi Amini dada byonna field marshal kati yenze amanya abantu bagantuma abasinga eyo gye tubeera kati waliwo nagenda ke Zambia luli era ngenze kusomesa bino naye otambulira muki tambulira mu nnyonyi nze passport sira bagayo kafananyiko nakamungo tambula professor munete abanga bayimbi Eddie Kenzo lwagenzeeke wana akubisa kituli ku ebyo ffe lofunya awali n'ogitwala mu museum yange eri wano waka yebasa oba ogenze kukolaki bagenze kusomesa bambi tunaddamu temubuuza abantu bali mu interview oba ogenze hello oba ogenze kusomesa ki bagenze kusomesa bya art ne culture mu university osomesa abantu bakulu mugende eri tuli mu kukola temulaba bawa abasajja tebabalira baana sofa inakuninda mukama nga nsijuludde mu 2071 njaba n'emyaka 99 ogenda okufiira ate sigenda kufa ngenda bbula bubuzi nga bakyusi nga temukyandaba osanduka ekisookera ddala interview gye twasembayo okukola buli omu yakkiriziganya nange ne bagamba saala kyangu otuleetera balimba Frank Ntambi mulimba buli omu n'akuteekako emmeeza n'agamba olimba teri muntu yabagamba kuddayo waka nga Michael Jackson afudde abeerubiri bwe bagamba abasinga bajja buzireeta tebaaliwo ku mulembe ogwo batugambira tugende waka twebake nze nakubira nati Nathan essimu wagamba yali nati bayite bamutemyolooza Nubiri zwali tutema. Nina mbele tumitanisa mukubira kati kwa nali njagala okkonfaminga. Kubira fiye mutoni. Kubira fiye mutoni neto ali nayi. Neta sitibacha bijjukira bakuze balina ebizibu bingi bamusajja agenda katsi. Kalo mubuze Michael Jackson ajja kugamba what did you do? Muleke. Buli omu yakkiriza nti olimba Frank. Sirimba.
mbute babazaayo ko waka batuzaayo nga Michael Jackson afudde enamba ya headmaster afino yavaamu badde ngenda bakutimba kusomera wasomera mwaka kyerubiri 25 paka 2010 ngochaine namba headmaster paka kati tubera nabo kati bebanonye sawa zino baga professor tukulabe okikwasaganya nendoza simu yagize mwana neyiika era okugamba nti luli watugamba simanya bakuze waka buli muntu nayakiriziganya nti fulaka Ntambi wanimba tewali atakitegera nti olimba abaana b'elubiri bonna bewagamba nze nakubira ne mbuzo nati Eddie Kenzo yali musajja twali batemadembwa Odikazi yasomera ku lubiri asoma mukkaawo nga ye byamatanka ne ngampaliza aba 7 bwebiti ebyokusoma kwa Kenzo lubiri Eddie Kenzo yaliko olubiri yaliyo nga sikyoluyangako bukyanga mbera ate nokyogera bami musajja wattu kuba tuyinza okubirayo omutwe kuba ensoma ye yali yamatanka nenga wigambi nenga twali naye 24 paka 26 sako gayiseewako ngaali mu kibiina yali mu S1S nga ali mu Kavuma House S1S ye yali ngeta yalinganga y'abaana abo babuyabuya bye batekanga ffe kati nga tuli muzi kironde batira nekikulu yagala eyo tonjogeza toyogera byama bya musajja binokezo tabiraba kolomene mwayinanga egundi sections twayinanga houses nenga bazirankinga okusinziira ku intelligence y'abantu bino bakolanga nti abafuna first grade babeera mu house eno kati fe abali abagezi abayawulirwako nga tubeera mu kironde ne batira mu bitabo kati waliyo nani ku baserebu kati abaliwo Eddie Kenzo musuuza ngamba mu bakironde mu bagezi tewali celebrity yali mugezi era ebiseera ebisinga calling yalinga eno naye mu bitabo nga era olaba abalinga mu kironde batira ffe ba professor ba doctor ba engineer onna kanso wange abamuta Sekamate Hamza kanso wange ba Isaac Muleme abo ba kanso fa babiranga mu bine ebyabagezi then bana abaala abali bazzo katseko indoko natine tanifi Eddie Kenzo bona bali ali mu S walingawo eyo Kavuma walingawo ne Sentongo kati nga bagatte basajja batu ne bakazi batu nga babeera eyo ne baboyanira eyo kati Kenzo ajja ku ssomero muri mu kibiina kyekimolo yali asinga ekibiina kimu ate ogambye yajja mu senior 1 yajja mu senior 1 2004 nze najja mu senior 1 2005 kati musanga ali mu senior 2 nze ni mu senior 1 ngali eri mu bali abakola obulala akola obulala ensoma ye teyeyagaza ensoma ya Kenzo era waliwo yafuna max 27 mu math nazetimba wa nasimule pesa wati najiramu akatuli nazetimba naduka ekisaawe kyonna nga tazifunangako 27 finga tuli mu 90s achwakanyagwe kubira obiwe lubiri ene yaliwo back then ekikulu tobamanya abamu bandi badde ba engineer bandi badenga bakugamba obuzibu ino yogere ebintu nga bawe kabi banyinga tetugenda ebyaddala mdaka sikulimba ekyo yakikola yali 27 fenga tuli mu 9 nini nazetimba kubanga yafunanga 9 12 17 nga yali ava mu kyalo anti okuva mu kyalo excuse abana abasenga babanga mu Ajumani naye nga batukulembera eno olumu kati nze kenyini wadde mwanda banganyi wano mu Buganda ni ali baserere otugamba mwabiranga nde na twazunganga nnyo tata wange yakolanga emirimu mingi gya government yes military intelligence sagana kwogera bya tata wange ate kwate njatani kugana n'okujjana okunchi singate nkubuulira kyali kaisi utata amuleke yangana okumwogerako gwali oleko nga mwogerako era lero gwe muleke olimbega muleke kali tumalirize Kenzo kati ngo okumulagibirako musajja wattu Gumbathi era kali omuntu balengenda kwesa kigambo nti omuntu nga musiru asigenda kikozesa omuntu nga mubuyabuya newe omulagirira abatakyayinza kya naye lwakyonziza mu Kenzo oba wammanga asomanya olwo abaana abakwekanga ebibuuzo ng'okweka no pepayo n'ogibika woti tuve ku Kenzo namuvuddeko sigwendiko nkunyumiza ffe twalina omwana omugezi ng'akyasoma mu high school sijja kwogera linnya lye yali mugezi nnyo ne ku senior 6 eyatusinga yafuna 2 byonna naye nga tuyinza okumwesooka okutulagirirako kati ng'omanyi kyakola ng'ajja pepa webeera ya saa 8 ne tuyingira ne tutuula kati nga yajjanga ku 8 kitundu nga mwatudde dda nga n'empapula baasibawadde dda ng'ayitawo mpola mwenna n'abayitako jjukira 8 kitundu abasomesa bakuuma ajja mwatudde dda kyokka nga mwamwesuuze nakkiriza n'okukkiriza nti agenda balagira n'ayitawo paka eri maaso ewali invigilate n'afuna olupapula n'atuulaawo ne mbuuza naye nalumu
kati akola kisawo kasale nembuza naye mukwano tutugamba toligumiza naawe tukafa abateesezzo jego obudde bukyali nagamba nabadde njagala obalagirira naye ni gye natodde nga waliyo ticha kyokanga wemba muyingira mwenna ne mwewa obufota yekweka temumanya gyali fera kolanga formation ya 442 mu bibuuzo awo bana babiri kati nganza ababiri awo abali ku lugobo luteebyeri kati nganza agira n'empandiika nayinanga speed mu kuwandiika katugira nga nsindikire abo bakenze babiranga emabe naye tugenda okumutuukako omusajja wattu nga yakooyedda ate tonziza mukenze tugende mu kiro tugende tunayogera ku muntu banaye okusinziira tuli watulimba salimba gali mazima Enisho si ya kulimba bana. Okusinzira luli tunawagamba nti babazaayo wakanga Michael Jackson yafudde abantu ne batakkiriziganya nakyo. Kati nsazeewo Michael Jackson era tusooke tumuwummuleko tunaamuzzoolala. Kuba oli kugamba nti wagenda n'oziika. By the way bali bansindikidde invitation. Eyaki? Eyo genda okuziika. Nenga ekikusagala kubulira byaffe family. Ate bw'otabibbule tunabitegeera tutya. Ebya family yange esagala kuba taata wange oludde yali ako. Waki taata wange mwogerako ebintu ebyo. Tugende ku kirala ambi yali yaŋŋaana okuleeta obulamu bweno musajja wali private nnyo naye nga walina ogenda okuziika yes nayina naye twali tukola BOT nakunnyonnyola luli nga nnokukola ebibuuzo batugaa tuleeta omulimu tukola beginning of term exams nga nina okukomawo okugira naye nga taata bali bamuwadde abamu ku baana bo bajja baziike Michael Jackson yamalawo weeks oba zaalinga 2 so far abamu ku baali abaana balina okuziika okuva mu Africa bali bandozeemu abaana 12 Moses Africa atano mu 2 yes yes ngana ego mukubwa ye ndali wa munana ku list ye olwani abayita eri tata Michael Jackson tukene mu kikolose abantu bajaga mafiri gundi na sheno yatwalese kulimba bulimbi bantu awandise baluwa bali bawandise ngende nzike bichi nakati era abacha lwaki tewajja olumbe ki Kutaba babiza nyimbe. Olumba Michael Jackson ndukyali nze. Soke mbino. Franka wanta ba. Tugema. Kati. Tusoke tumuleke. Waliwo n'omukyala lero naze mpuliriza akayimba ke naye buyimba ka bandi bwanne mu okukwata. Bamuyita Whitney erinnya lye lyogere. Houston. Nyizo kuba embogo. Whitney Houston. Ate lirimu O. Kati O jigatta ne U. Efuka yu. Wamachitufu. Oswana muita Houston oba Houston kisinzira. Ekigambo yu bakiwandika Y O U naye n'okisoma U. Yes. Kati one U efuka U. Nekisinzira wasomera kati fa basomera gali amasomero. Gamba Houston then mwabe sijja kwogerayo. Kati nno kankubulire essomero lyange lyoze gye nasomera bijja junior yaliranga. Titibwa Montreal College. Bombo Bajjo. Somero ya mweli ba wamuno sponsorship oli mkulijere gambo sijere gambane ngamba primary jukira primary yino kuyigiriza ebigambo byatulo otya yaliki Kampala parents nsiba sente siba aba sakulabayo siba fije twali nenga sakulabayo siba tugende maaso amma lero tugenda kogera ko yo mchana ebyo kusema kwange nno bijja kulumya omutwe fulani ngagundi ngalo omusajja wikalangalo yagamba mutwe wasoma Edimeza ya tasoma. Chikubyewo. Chikubyewo. Ne waba yasoma tulire ba obbibe basatu. Ya tasoma. Yende maaso jayingira ntaza. Yali amanyisa asoma ne okobera kuboneka mweli yali yange. Mu basoma lijja. Kijako kusijayingira mutalo za madini. Kansiga ina obbi wange Kenzo. Kenzo yamanyina okunkubira kasimu nagamba obbi kirekeraawo. Kijja mala. Whitney Houston ono. Obulamu bwe baida omukyalo yafuka wamaanyi nnyo. Yes. Sina yafuuka. Yali wamaanyi nnyo. Mbadde nerabidde. Batugambye wetuwogereko kono oh my god. Thank you. Ono omukyala wetu mumala ogenda kwogerako kono omukyala nino omwami ali eyo USA angambye tumwogereko naye. Ono omukyala Kim Kardashian olugwero yayambala ku Met Gala yaggwa. Bamuyita Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Oyo omukyala. Ola witegera ebintu. Kibaita encyclopedia. Tuwetaga Google. Waka tubakubira ngo linekaye yali badde tasobola dijjukira ero Marilyn Monroe yali takudde bagambye omukyala tumwogereko omwami yagambye oyo omukyala yalabe no shoba mbinagamba mwogereko oyo omukyala yakola ebintu byamaanyi nnyo yali mukazi wa president one of the presidents of USA had an affair an affair yomu ku bakyala abalowoozi bwa muno by that time yali the most sexiest woman alive
yabeererawo yali wamaanyi batugambye tumwogerekeo ne bagamba olugwayo lwa Kim Kardashian alabala bino jabbi tunyonyola naye tusooke Whitney ne banaamutegeera audience yaffe Marilyn Monroe nankolesa obuzibu naye nze ndi encyclopedia wonawo ŋŋamba abantu wonna be bagamba kale tujja kusooka bano bebategeera naye twandimukubye kubanga we yamwogedde nange ne mujjukira waliwo yatusaba Tupac waliwo yatusaba Lakedube Von Chaka tujja bakuba encyclopedia eryo era tunayogera bya bwereere tugende mu maaso Franka Whitney Houston obulamu bwe bwali butya wasoza kumbuuza we yafiira ki ekyaliwo kadjukira nga ku Michael Jackson nakubuulira we yafiira ki naliwa era ki ekyaliwo yafa 2012 yakafa myaka 13 emabega nkubira kilasi gye nali mu myaka 11 emabega kuze nno 2012 we yafiira yes yafa ki waliwa yafi church what happened bamusanga ali mu bathtub nga kirowooza ya drowninga olwa drugs yali yeekubye era nga wetugenda ogenda mu maaso nti yatuuka mwe musirike go back yes nti yatuuka yes yatuuka nga bingi ebizibu yafuna ne guy gwe yali yafumbirwa Bobby Brown namuyigiriza ebintu ya cocaine yali ali mu abusive relationship yali ne taata we beekyankalanyizaamu kwegamba nga obulamu bwe buli kukirira ate abazungu ebiseera ebisinga babeera mu mbeera ezo barizootinga kukozesa biragalalagala drugs ez'empiso so bamusanga mu bathtub nga drowninze ng'afudde olwa injections yali overdose ne muwala weera Christina Bobby Brown Houston bafa babiri naye yafa under the same circumstances in the same period after 4 years I think nga mama afudde after 3 years nga mama afudde omwana naye yamusanga nga drowning zabula yene yagenda mu koma n'amalayo period yali empanvu n'amala yamujja ku byuma n'amala nafu yes bali balina akaana kambambi yalina emyaka emikolo wafiira mu 2012 yalina emyaka 63 era uyafanga enkya yali pre-party ya Grammy Awards era yali agenda ku performinga yes ngenkya era nzijukira bulungi by that time twali ku campus lero sigenda ne kale saa kulimba naye leero ne saa kulimba katuko twali ku campus that was Jan 2012 nga twali twekalakasizza makeye twekalakasanga nnyo kati kayihura bamuleeta adispazinga okwekalakaasa oba ekyana kyali kivudde ludda wajjukira Makerere yali yafudde kyamukuba ejjinja wetwayogera ku bye Makerere luli ne bagamba otunyumizeeko ne ku bulamu bwo bwe Makerere ate kati oyogedde kwekalakaasa wali wekalakaasa Makerere we mbyogere essaawa zino biyiza okunviiramu akabasa kuba bagamba omusango teguvunda bayinza okudisqualifyinga benasoma byonna bakati essaawa zino abaliyo kwekalakasa kintu kya tabbu naye nga twali tetunyigirwa mu ttooke naye nga tusula eyo wansi oli mu house oli mu gundi holo kyolo nali mu saali wa Lumumba nali wa micho nkuruma wali gayo Nsibirwa nali wa Nsibirwa nga tusula eyo wansi eyo Douglas Village eri mu kikoni eyo wansi kati nze nga mama wange nga yampa ssente mpangise nsule mu hostel sente nenzikuba kuno kwa Akiba nenfuna bakyali bange ne tufuna room ne tugwa eyo abananga 7 nga tuli mu karumu kambwe kati nenga fena school gundi sente twaziri ezali zino kupangisa hostels kati kolo mwalina strike Whitney wafiira yes final strike nga tetusoma Makerere by the way mako gasuka gwatusumbuwa nnyo fa abagenda mu 2011 twamalako ebbanga nga tusoma bekalakasa mukomawe bekalakasa waliwo ndowooza bintu bingi byali tatambula bulungi back then nga oba yali Baria Mureba yali vice chancellor waffe by that time nga bingi administration betakola bulungi so nga tuli kwekalakasa Kayihura najjaawo ne bamukuba ejjinja ne batukuba tiyagas ne batukuba emiggo bakuba abaana emiggo tujja gendayo so afa ekire ekyo ng'enkya tujja gendayo ku Shejja kweli kati Shejja tusobola otanyumizayo twekalakasa nga tetunnatandika tujja leeta bintu byakwekalakasa tuyinza okukumamu abantu omuliro gye bali eyo abasoma bagamba olaba bakikola baleme kwekalakasa tuba tubakubiriza omuntu kati wamugamba sitole ng'eyo bakuba emigane yagala omukuba kibooko era agamba okwekalakasa kubisiri kuddira so Whitney afa yes afa naye Whitney azaalibwa mu New Jersey that was about 1963 mama we Sissy Houston ne taata we John Houston
John Houston bazaala abaana babiri, Whitney ne muganda Michael Houston. Taata we yali veteran mu magye nga yagawumula, then afuuka talent manager n'amanaging amaaso nga tujja okulaba. Then maama we yali ayimba nga yayimba mu kwaya, church choir ebyo webityo mu church. Yes, era ka Whitney akatwalangayo nga kabakinga wekato kali kamwegomba nnyo maama, naye Whitney yakula yegomba omukyalo ombali amuyita Aretha Franklin abagoberera naye yali muyimbi. Yes, yali muyimbi, yali wamaanyi nnyo back then, kati nga Whitney amwegomba nnyo n'omuyimbi amuyita Chaka Khan, naye yali mukyala era Chaka Khan maaso awo Whitney amala n'abeera backup singer we. Okay. Yes, so maama ono yatwalanga nnyo Whitney ewa Aretha Franklin because maama yali naye abackinga ani Aretha Franklin. Aretha sawa zino tumugeraageranye nga Juliana Kanyomozi. Nti Rema yegomba nnyo Juliana Kanyomozi natwala omwana we Amal abeerenga alaba sessions za Juliana, something like that. Awo no kimenye. Yes. Kati Aretha Franklin, abatamanya Aretha Franklin, waliwo omwami bamuyita Kirk Franklin. Yayimba Imagine Me gospel. Ayimba ne kwaya ye yabeeranga ayogera abantu bali balowooza balina relation. Yes, niti balina relation yonna nti oba musaayi, just amanya gayagala ofaanagana Aretha Franklin ne Kirk Franklin. Namu Uganda Kirk Franklin yajjako kowan bwatyo. So wamala ogenda mu kitwandise nga umbrella eya Aretha Franklin kali yayetandika ne background ya maama we ntino yali ayimba mu church. Nabeera nga omwana atandika okubeera nga ku myaka emito ayagala nnyo okuyimba, naye teyayimba until yasooka okubeerako modo. Yasooka ku modelinga 16. Era ye mukyalo omuddugavu mu byafaayo by'ensi eyasooka okulabikira ku cover magazines za America ezaali ez'amaanyi back then, omuddugavu. Ebiseera ebyo obusosoze bwali buyitirivu nnyo ng'omuddugavu amwawatya front page ku cover yonna kagabere mawulire. Ng'ate mwana muto. Yali mwana muto. Family ye yalina mukka ssente. Teyalina nnyo ssente ziri awo naye teyali bubi kuba maama yali akola ssente. Era maama naye kennyini yali mumanyifu n'awards ezimu yazifuna mpola mpola. Naye maama ye ng'ali mu gospel okusinga. Kati taata ye yali awumudde ebyamagye nga we nkugambye. N'agamba kabeere nga omwana we nga we twali twayogera ku Michael Jackson nti okubeera nga oli wekka kizibu kimakinga until nga ofunye record deal. Yes, record label. Kati waliwo record label Swangs Avenue awo back then bali bagita Arista Records. Kati Arista Records eno yamanaginga Whitney as a label, wabula tata ng'aliko nga twandigambye nga handler. Ntinga bagamba nti ye manager, personal manager, naye nga record label ye mutwala general. Yes, bayita Arista. Era wafiiridde era ng'akyali under Arista. Olengera abazungu kye batusinga nti bo bawangaala ne record labels ezo because ye tavaayo wadde asobola okukola bino ebirala ebibi empolampola. Naye Frank, lwaki abayimbi abo naddala abazungu lwaki abayimbi abo banywa nnyo bakozesa nnyo drugs? Kubanga kati actually bw'okyogedde nekibuzaabuza n'omutwe kubanga tugendera nti mukyala mukulu tali myaka 5 tali myaka 4, 63 and using cocaine. Yes. What is it with cocaine and abayimbi abo because abo ba stars abo naddala international stars? Kati bo like bagala okumovinga away from reality bagendeko mu nsi endala. Jukira bafuna stardom nga baana bato. Kati go imagine Michael Jackson at 5 years nga lead singer wa Jackson 5. Imagine Whitney Houston because mu 1984 assigning an Arista Records. Era mu 1985 afulumya debut album gye bayita Whitney Houston gye yatuma erinnya lye. So stardom emutandika at around 1920. Okitegeera wana Uganda wana at 20 obeera kuba mu senior 5 years. Nego imagine senior 5 oyina emyaka 2. Inze senior 5 wana ina 17 nasoma ndi muto muko nali nkwata nnyo nga bambuse bibina naye tugenda yes. So yes, so okunywa ebiragalalagala ebyo baba n'ebizibu bingi nnyo. Stardom ye bagenda ku mutu olumu naye nga tebalina private life, tebeetaaya. Kati cocaine oyo kuba simunywangako naye mujja mugezesa as a test. Wanywaki? Sina kye nali kyosobola okuliretingirako. Ntera kunywa ka whisky akebbeeyi mukko. Waliwo omukwano gwange atera obeera London yandeetera bottles ezo ne bakawezirya. Didn't kukkiriza. Ntera okunywa ku whisky oyo w'ebbeeyi. Kati empulira gy'owulira ng'onywedde whisky n'anywedde. Ate kati kino kisukka. Okusinziira ku byensome siginywangako. Ne cocaine oyo akutwala akuba omulundi gumu like from 0 to 100.
naye go omwenga abagumyeddeko ogenda mpola obira tips mpola weyongerako bwotyo mpola naye ziri cocaine oluba okugikuteekamu oluba okugisaanusa bwoti ng'ogenze ku 10 okitegeera oba eno ey'empiso then waliwo eno yes eno yeerinda muko vibe selection ogira era basanga bakikozesa as medicinal drug naye kati eriyo ebeera ekolebwa mu factory chemicals biki bagattagatta okitegeera so kiba kyanjawulo muko babagala kibatwalirawo ku level eri eddako nga babuze they've lost themselves enkwatyo sigira nkonja buuza muganda wange alien ne bagamba teweebaka bagamba bana abasajja obubeera mu nsonga ziri ezammwe ez'ekikaba oyinza obutamala obanga dildo kyogamba alien alina okubeera nga waba agenze mu nsonga ezo era gyogezeeko nti munayo agala kumanya okubyakalanga abaana bagenda omwetega kyogamba alienus sijja simanyi netteeka lyajja bajja kubuuza gwe omusajja munno otegeera oti etteeka lyajja tontwaza abanoonya bangi n'ebizibu byange ebimmala okubanga batandika femu nga baana bato kibasa bagenda okukula nga bakooye stardom ebalinnye ku mitwe okiraba femu abantu abaidolizinga wagenda kati Michael Jackson yagendanga nakunyumiza yagenda ku shows ezimu abantu ne bazirika so ne Whitney balinnya ku stage we bati abantu ne bascreaminga wana Uganda sinakulawo omuyimbi ali awo nti abantu basobola n'okukola ekitabangawo nembazungu abo I don't know kyovala kati mmwe abatanoonyereza kimala mugamba Illuminati oyo Illuminati nedda abantu bali baagala with emotions nnyo and they mean it wabasazeewo nti nojagala Whitney w'omugamba akozesa ki they don't care that's how they build their brand strategically okitegeera so afumya album ye esooka mu ali under that record yes Arista yes so mu 85 afumya album ye esooka gye bayita Whitney Houston bagituuma linnya lye nakuba obuyimba awo naye ku buyimba obwatunda ennyo baali bakayita greatest love of all time yes yayimba n'agamba I believe the children have future teach them well let them lead the way ebisigadde awo mpola mpola nakakuba kaliko eyo albamu yakuba n'akalala bali bakayita how will I know nene if you love me batukiriza kuba buyimba mugondi simanyi naye nga watukuba buyimba n'abantu ne babukiriza tebasobola copyright yes basobola to strikinga ku PAL 1 then kati mu 80s au mid 80s album yatunda records empitirivu ennyo at a debut album by the way tekiba kyangu nnyo okukwatayo debut album y'omuntu ebeesoose okitegeera jjukira ebiseera ebisinga okuloganically naye debut album kasita ekikuba banja ne Michael Jackson ye teyakubirawo yes kati ebiseera ebyo ng'ovudde ku bino yaffe betuliko bakubanga albums tojja buzina kasingo n'okateekayo ojja ne body of workers an album ne bagita ne bagulanga CDs vinyls biki ebiseera ebyo so yatunda cassettes mpitirivu nnyo Arista ne munyunyunta for 2 years nga tafulumya new music ne bakola world tour basooka nakola country tour mu America ne bakola world tour abagenze Canada abagenze Tokyo abagenze Luddawa for 2 years nga tebanakola album yaddako mu 87 nayo gye bagituma Whitney eri yali Whitney Houston then bagituma Whitney that was 87 album ye eyokubiri nayo neekola nnyo kwaliko akayimba nga I wanna dance with somebody somebody yeah I wanna dance with somebody to tegeera keeko otandise okuyimba bwe mmanyi we butyo kati mu 87 wabalokola album era ne bakola kyekimu because kasomolo fulumya album nga record label kiba kiddako kola tour fana Uganda kizibu batono nnyo abakyakola zi tours ezo yes ne Eagles yabikolanga edda bakubye nebo bagendanga bandi nenga tebagenda ku projects ezenjawo ne bano webera nti kati recently Beyonce yakoze Renaissance album tour ne Taylor Swift yes nenge nyimba zibeera kweyo body of work eyo tebongeramu zirizi irreplaceable kukitegeera kati abo kye batusinga nosanga omuyimbi wa Uganda nga bagenze oba
luddawa alina okuba kipeepewo abantu bajjukire mpola mpola webityo. So mu 88 ne 89 nafunamu break kati awo Whitney ng'amaanyi geeyongeredde ddala era mbadde nyala kugamba nti between 1980 and 89 waliwo abayimbi abalingawo mbadde nagambeko Chaka Khan yali already akuliridde naye nga nkubulira abayimbi abali mu kusalya Whitney abali melodic mu maloboozi walingawo Dolly Parton ozayo omujjukira Dolly Parton yaliwo waliwo baanyawo waliwo ba Donna Summer yes be baliwo ekiseera naye Whitney yajja nabona n'abasapasinga kati nabeera nga ye number 1 era bamutuma ne America's Sweetheart kati yo badde ku Taylor Swift ndaba bibwe bayita Sweetheart waabwe naye nga yali oyo kati obuzibu bujja eyo record label abagikulira bazungu kati ya muddugavu kati abaddugavu they felt nti ono bamukozesezza abeerabidde abavuddemu yes era mu terminology ya art mu America bakiyita selling out is sold out kyamirundi ebiri waliwo selling out mu album ne selling out kubeera nga selling out his soul oba her soul wetunze mu bazungu yes tekitegeeza abantu abamu bali bakinterpreting nti noba otunze mwoyo gumba Satan. Yeah, it happened actually recently waliwo story gye mbadde ngoberera eno company ya Rihanna eya Fenty. Yes, Rihanna stepped out like she stepped down as CEO naye omuntu gwe yawadde okumuddira mu bigere it's a company but omuntu gwe appointinze nga CEO mukyala mweru and the blacks are not happy with it. They are not happy. It's a lot of on social media. Yes. They are really not happy okubanga omuddugavu awadde CEO mweru to run her company. So it's the same thing that happened to Whitney. Ne bagamba nti abaddugavu abaliddemu olukwe ali eyo mbazungu ali mbagagge eyo fatu nga omanyi era abantu abali underprivileged baba ne bakita baba n'entondo banyiiga kati abantu munyiiga nze sinyiiga nze ndi bonna wendi munyiigira ffe so we banyiiga kunyiigira mukolusi yes kati okunyiiza kati we banyiiga agundiye eka valiye eka era aba record label ne bakibalamu ne batata album not until 1992 olwaisewo emyaka nga from 87 to 90 to 1990 yadamu nakola kati awo between there yafunamu okukyankalana ne waliwo kati awo batandise okumukwana yafunamu ko affair ne yali assistant we omusajja obali yamuta Jimmy Crawford then yafunako ne relationship ne Eddie Murphy ne Roberto De Niro kati yali hottest ngona amukwana namuvamu okitegeera nga tamanyi kiddako then mu 1989 waliwo awards bali bazita Soul Train Awards kati agenda okuperforminga ne bamukuba nandikisenga kumukuba maji okitegeera ne bamubuwinga yes amubuwinga nga bakola big guy abaddugavu because ezo gundi awards abaddugavu zibeera zibaddewo ever since then ennaku zino zikyaliwo Soul Train Awards era ku awards ezo baawe Bobby Brown kwamukwanira oluzabanga lwomukubeeri naye Bobby Brown naye yali muyimbi yes nga balaba kakyali part of kintu kyali kikulu nnyo okuva dda yes so mwezi awards baawe Bobby Brown mwamulabira ndowooza okumukonsolinga naye yali muyimbi naye nga style ye agatta R&B afusing R&B ne hip hop Bobby Brown era nga naye w'amaanyi okitegeera kati nga walaba ka Grenade official nga kali mukonsolinga oba ngambe Shiba oba Irene Ntale Winnie takayinza musobola bonna babandana okitegeera kalifunayo omuwala ali fragile okitenga si mubanda nnyo oba ngambe muwala kibe mwina afia nedda nga olaba oba kimatha mukisa kikazi kyattu Chosen Beka amaalo ne tetugenda yeeyo so mumbe nedda we Masaka naawe abikola naye so mumbeera eyo abantu bajja kunyiiga banyiiga mangu abe Masaka tebanyiiga ne bansonyi olulimi luseereddemu so mbadde ngamba mumbeera eyo relationship yabwe netandikira mu 1992 ne bagetinga married yes ne bagetinga married bazaala omwana yes Christina Houston bali yamwita tata we yamuwamanya namwe namuwamanya Houston kweriri Christina libamuwangeriri nyoto then Bobby Brown ye Bobby etali ya Y ya I Bobby Brown era nga weyita yes so album yaddako ne bagikola mu 1990 bali bagiyita I'm Your Baby Tonight yali album yokusatu nete ya seringa ya floppingira ddala then mu 92 nakola album The Bodyguard era awatandika okwactingira waliwo film yayita The Bodyguard
Yes. Ne Kevin Costner gye bajuwa erinnya erya album then ne movie. Olatandika okwactingira ddala firimu eyo yatunda wetatuuka nga simanyiiyo ne Uganda wano yatuukako era Jongo yagyogerera. Junior yali akyali muto. Yes. Obulamu bwa Whitney like outside music. Yali bwa bukwasaganya atya. How was she like outside music? Ng'ogyeko ebyatuwa, ng'ogyeko ebyokuyimba. Ngawe watugambanga ku Michael Jackson ogamba yalinga omwana omuto. Kyate ye obulamu bwe obutali bwa Yes. Kati obulamu bwa Whitney bwali munye kanisa. Mu buto wano background ya mama yamuyamba ne wamala okufuuka owakabi ate ne bubeeranga myaka egyo. Yes, nandikisenga kunooneka kuba fame yali etuuse okitegeera nga yamaanyi tate we nga yagezaako mukakkanya talent manager naye taata nga ali ssente z'omwana mbwe amanyi ozibba mu mbeera eyo. Yes, era singola movie eba ye the bodyguard yeyo balaga relationship ya taata n'omwana nga mwana ssente wamala ozikola kuwaltuwa bamuwaddeko ezize taata yalina ozitetenkanya zigenda kukola ki naye taata ye nga kyakola agenda munnaye n'atemesa naye atemesa ku best batemesezaawo ku Busega kati ne taata bamuwanga omwana yamuwanga sente nga azimismanaginga agula emmotoka afuna abakazi abalala okitegeera nga omanyi bataata abaddugavu ng'omwana akikuba tolina kyoyinza mugamba mwenge biki bakazi n'ebiringa ebyo naye nga omwana wambi afiira ku taata amwagala nnyo. Kati badde ngenda kunyumizayo kasitoola akalala mu 1990 omuyimbi omuto at 19 years ge bali bayita Mariah Carey aimaginga on the scene. Kati jukira bano bachakakani yali abakubi ba Dolly Parton Whitney yes ninga media yetagayo ko someone gesobola okupaintinga against Whitney Houston. So Mariah Carey ne batekawo embeera yani yamubuuza what do you think about this kid yakajja oba yayogera statement then ne bagijjamu ekinene ne bagizumbulukusa ne babeefingsa ninga bonga bo Mariah yali amatira Whitney then Whitney yawulira ku ddoboozi lya Mariah n'alabanga ki mwana mulungi naye nga media tekyagala kwatagana because baba inokukola there is no money. Yes, era ebiseera ebimu ne record labels zibeera behind media batekewo embeera because kiba kivaamu nti onagenda kubeera mu competition eyo akole tours shows nyimba zitandika okubeera nga zitunda then okubeera nga oli awo laid back tulina competitor so record label esobola okuyita emabega neeyita mu media ne bateekawo propaganda alinga oyo naye basquashinga beef yaabwe ne bakola akayimba kata when you believe Mariah Carey ne Whitney era akayimba ko obo kawulidde abana bakawulidde tulaba amaloboozi agakyasinze bukyanga ensi etandikibwa wonze kusaidianga ngali ku project yemu duet yekyasinze era duet eyokubiri ekyansingidde ng'ogyeko eyo yali ya Ed Sheeran ne Beyonce kayimba kyako perfect I fall in love yes so embeera eyo nebeeraawo bifu yabwe ntambulako for some years then Whitney nagenda nga akikuba naye nga album esitandisa okubeera nga zeesala sales zeesala okitegeera then obulamu bwe obuli private ewakata baawe nga amuyisa bubi nnyo amukuba emiggo amuabusinga emotionally physically njaga kutandika kumuyigiriza njaga era ne badivorcinga mwaka ki 2007 naye nga omusango gwali guli naye bagusala mu 2007 ne badivorcinga naye nawininga bakiyita batya okubeera nga ogenda sigaza omwana custody nasigaza custody ya Christina yes nagisigaza nabeera n'omwana we omwana naye before kufa yalinanga show gyalina bagiyita simanyi oba keeping up with Bobby bichoba ya Bobby Christina something nenga thrivingira ku linnya lya tata ne mama era naye nafuuka wakabi naye nga n'okuyimba naye ayimba naye era ekisinga okwenyamizanga nga yabadde nkunyonyola mbu baafa under the same circumstances drugs drowning tata yamala naafa mu 2003 we afiira yasooka mukyala w'okufa mukyala mama yejali yes so tata yafa mu 2003 somewhere about nga awawabidde muwala we mu court nga ayagala compensation ya lawsuit nga yabukadde 10 anti we yali amanaginga balina deals ze bakolaawo kata omwana mbu oba ye n'ayita emabega deal oba n'agiddiza record label katata ye n'asuwinga
era baamala emyaka nga teboogera like 7 years oba 9 years nga teboogera. Omusango yaguwangula omwana taata agenda okufa nga tebannaba gusala naye nga teboogera kati ku sick bed ye omwana ye n'asiikinga n'agenda lebe taata we ne beesonyiwa omwana abasawo ebyabazungu nti asigaze ennaku 8 bamekawo ebityo n'agenda omwana nga bayite boogera namugamba taata ebyaliwo tubijjewo kwa taata naye yateekayo omusango gwo naye nga teguna gye gugenda at the end of the day naye abazadde beekaliza ddala naddala abo abazungu kati bawa gundi bawa Whitney Houston yakyali mulamu in fact bamugoba kuziika yajja okuziika Whitney bamugobya miggo amanya emiggo gyagoba ono yaliwo kyo wa polisi nga agenza okuziika Emiliano Kayima wakuba amanja n'agamba simanyi yabadde enkuba emiggo egyagoba Bobby Brown nga ze mu kuziika ne bagoba embwa anti omwana waabwe yamuteeka mu state eyo omwana okubeera nga agenda kubiragalalagala omwana yali ow'ekkanisa laba wagwa muyaye ekigwe mumanyiwa ne Kampala omuyimbi ow'ebiragalalagala nga ali proud of course ebiragalalagala nalaba zex birangirangi nga jjeyo omuti kati walaba kachoze ni beke yokaga mu zex birangirangi akana kavudde Masaka eri mu church okitegeera abakagudde mu kwacho kati naye wambi gwe yagwamu kayinga gangster nnyo wa street nnyo nga omanye bya hip hop webityo namuyigiriza ebiragalalagala omwana abiranga abikuba ne babigiza n'omwana imagine omwana omuto Christina so webityo munnange ebyali olugero olw'omuyimbi Whitney Houston. Sigenda kusukawo bannaye next time tujja kwongera tumwongereko regarding the comments zemunaba mutuweereza naye nga for today katukomaawo tubaleke tukomewo next week ku Sunday n'omuyimbi omulala oba okumalayo emboozi ya Michael Jackson kuba yali mpanvu abantu nga bakyajagala Sarah Henza basigale nga bakomentinga abantu bebaagala twogereko naye nga tubagala nnyo. Thank you for following Paul on Extra Muno Watch Ntambi of Uganda. Keep that love coming, tubagala nnyo.